Berofema chintabuli chomuziki tegutundibwa eri abo abali wansi w'emyaka 18 namanje badaffe babayita batya Beolaga mwenge mulungi nange ngunywa kumanyi wango gunywedde owulira bulungi owulira ngo lina class Beolaga okay barafu batugera ku mutabizo for bed chintabuli chomuziki mkwaro gwa tubebaza banaffe mwenna abalabikanga temuva ku mutabizo for bed tubebaza ntubebaliza ddala ntubagamba nti mwebalu temujjango okubanange ku Facebook abaye buterevu namayanja ne kabogoza katwingereko mutabizi mkwano gwa nako olwalero tulabe ye avaamu ki agamba ki kale Alo Sebu Ebali ku mukama wange Bampitabulu tebukoza kadima na manja Priscilla ne anku kabogoza mu mutabizi wa Beat FM nenza nnyo kunkubirako bakama bange nkale Sebu manya bampita lumala Sebu naye njagala kumutaasaako tukutaasa ki nayagala mukazi wa mukwano gwange mukwano gwange twali tukola naye kimutukanya nga yalinga wa Luganda gyendi kale naye lumu omukazi we nga nkubira essimu omukazi omusajja teyaliiwo bamugaweta Benadi wanji mukwano gwange bali bamuyita Benadi nga yali taliiwo kale ewaka omukazi we nankubira essimu naŋŋamba ayagala kujja waka nyina yena byayagala talina ssente omukazi tubasema talina ssente zamulekedde talina kyagenda kukozesa nankubira essimu nzije muyambeko mu bintu ebimu naye nali sikigendedde naye embeera gye nasinganamu omukazi mutuufu nga newobeera gwe toyinza butatendewalirwa ng'ogenzeyo okutwala obuyambi nga ngenza otwala obuyambi omukazi kumbe alinga teyetagala ssente alinga eragala ebirala tutuuka waliri omukazi nina nga yambadde akagundi akantu kayambadde singa ggwe nga bw'okalabako toyinza butatendewalirwa newobeera ggwe naye nakikola naye empula kinnomiriza mbadde nsaba munneetondereko okwo mumuŋŋambire ansonyiwe mwami Lumala wanyisebo yakimanya nti wali omwagalira omukazi yakimanya oba yansangirira ddala kuli ng'ofutubadde wangi nti ng'ofutubadde owaki ebyanzirusa n'okunzirusa nodduka nadduka toyinza kubeerawo okay kakati yagala tumukwetondereko bambi tumwegayirira akusonyiwe mugamba ansonyiwe ngenda nedowooza nti oba lumu ndimusanga n'atemaatema kati awo mpute kinnumiriza bambi munyambe munsaasire oyagala akusonyiwe ansonyiwe kale katumukubire ne namba eri wansi wano kikambwe katumukubire Hello? Sebu Wanji Sebu bamusabye tebukoza kadima na manja Priscilla ne akabogoza ku Beat FM chintabuli ky'omuziki mutabizi ogera na mwami Benadi yenze Sebu mwami Benadi kakati Sebu waliwo mwami gwe bayita Lumala omumanyi Lumala ki Sebu bamuyita Lumala mukwano gwe tolina mukwano gwe bayita Lumala nina mukwano gwange bayita Lumala namala n'agende kuzinga kakati Lumala oyo yennyini yadduka Sebo yatutumye tukwegayirire nnyo Sebo osonyiwe Lumala ku bizibu byakutuusaako togamba kyoyogerako oyogera mazima nti Lumala yabasindise Sebo mukama wange twogera mazima ate namba otwandigijjeewa kyogamba kati essaawa zino tuli ku mpewo naye kwali kaakati sibyangu bannaye naye gwe ekintu ekyo kyogerako ku mutima okimanyi kyekikosa tukitegeera kaakati nze njagala nkubula ekintu eki Lumala ne bemusanga mu kkubo lyange ntomere otegeera Sebo saagala kuwuliriza nsonga zikwata ku Lumala njagala mwerabire mbadde ntandise omwerabira n'obeete saagala muwuliriza mwami Benadi Sebo okusonyiwa mmwe kwabafuukira kibannange oba Mukama Katonda asonyiwa naye ate gwe omuntu mbadde mbuuza naye kwali awulira bw'aba kwali ku mpewo naye awulira obanga muli naye awo Sebo nange mbadde nsaba ntwala akakisa kano akakisa kaki Sebo nga njagala nange ansonyiwe ate akusonyiwa eki kuba ku kyeyantuusaako oyo n'amala n'adduka ku kyalo nange nalina sinawe neesasuliza nange ne mwagalira omukazi we mwami Benadi Lumala olwadduka naawe nokukakana ku mukazi we n'omwagala nange ne mwagala ate yali musufu nnyo wangi Sebo yalina musufu nnyo era kye nagenda okuzuula njagala mulumye amanye ki bwe kikola yali muwoomu nnyo
Bebo ekyo kugambe kyeto n'okuntawana temuddamu kuntawanya padde na mirembe gyange birala munveeko kasitawo baka bwange butuuse gyali